agenda okufuna obujjanjabi. Kyekyo kyennyiniranaho pulezidenti atuuse alinye ku ttaka lya Mbogo. Secretary General, Leader of Opposition. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tusaba Katonda ateeka omukisa mu lunaku luno n'omukolo ffe bonna atuwangalize n'omubaka waffe owa paalamenti Elias Mumbazi Nalukoola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakulembeze mwenna mwebale kujja. Omwana oyo mutwale Mike. Waayo Mike wali His Excellency agenda kutongoza eddwaliro. Bijjo ojja kukwatamu abo tuwulire ebigambo bya His Excellency ng'atongoza nti eddwaliro nga tuli wamu ne tiimu Lukubita, tiimu enkambwe, tiimu ey'amaanyi, erimu Secretary General, erimu Leader of Opposition. Mukama wange tuli basanyufu nnyo okulabako. Olunaku lwa leero si lwa bulijjo ssebo. Kyova olaba era naawe atali civilian yeggwali wano ng'omugenyi omukulu. Mukama wange nkusaba otwale omukisa guno ogulewo wano ssebo, osale akaguwa kano. Ebirala tunaabyogera ssebo nga tukomyewo. Oluvannyuma lw'okusala ssebo tunaalambula munda awo. Weewaawo ssebo. Mu linnya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu, ne mu linnya ly'omubaka waffe Elias Nalukoola, mu linnya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino lwa Katonda n'ensi.
fe akadagala kasira just to introduce the place. Tugula also tulibasanyufu nnyo. Then njako yewaneno tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgeries tubeera tuzikola. So tulina eye clinic ejjudde. Mutwaleko president mukali akantu physiotherapist waffe. So nobanga okuba kapiira n'ofuna masomo tujja kukolako abalina back pain nabo bona tubakolako kati ate ab'emiggo abakubiddwa emiggo nabo tusobola bakola then tulina neno naye atutuuseeko Honorable Kayemba Solo okuva of National Unity Platform. So waliwo n'abamuzeeko omwami Joel Ssenyonyi wamu n'omwami Lewis Rubongoya wamu n'omwami Bunyingi n'abalala mwenna. So munzikirize twala omukisa guno okusiima Katonda atuwadde enkya eno tutuuke wano okuggulawo eddwaliro lyaffe ery'omwami waffe wa Kawempe North constituency oyo yennyini Nalukoola Elias. We are all happy. So allow me to introduce my staff. Musawo Mukalazi Ashraf era kuba nkola ku by'okubakebera endwadde zonna ezibaluma. kituufu tweyanziza People power. Our power. Our power. People power. Our president, you're most welcome. And all our honorables. Thank you. Olw'ensonga y'obudde SJ ndi medical clinic officer. So tusanyuse nnyo Nalukoola Elias mwongere obugalo. Amina. Tweyanziza ekirala waliwo akulanye ali ku tiimu yaffe nga ye overseer waffe. So munzikirize mwanjule bamuyita kanso Innocent Kikuku Wazele gayenza agenda okukola wano omukulu yasiima n'agamba very managing director. Okuyita mu bufunze njagala bbawako ku services ze tulina wano. Tulinawo general medicine okujjanjaba endwadde ezo zonna, ogateko dental eri mu kujja just aba supply yaluddewo. Tulinawo opticals amaaso, tulinawo laboratory ejja kuba equipped bulungi n'abagala okebera omusayi CBC yonna x-ray scan mujja kuba mubifuna mu budde. Tulinawo medical massage si waafe oli
waliwo medical massage and physiotherapy. Bano manya nze nfunye stroke oba mpuliramu ka fatigue njagala kwewukamuko weri department ndoza ikyasiiza okulabika obulungi ekituufu. Nga tuvuze tulinawo omunasi nga balina abakadde bammwe nga mwagala omusawo amulabirire waka omunasi ngi nayo weeri. Eyo nga tuvuddeyo tugenda basaba eddwaliro lino mulikwate bulungi. Kyotalabye tokyogera. Kyammwe boogere mazima. Ne mazima tetujja kunyiiga. Bwekibaawo jangu otutuukirire. Tukirira omubaka omugamba owayi kirabika abantu abali eyo kino nekino kibulamu. Otherwise bagaliza olunaku olungi katusabe Allah atuteremu baraka litambule bulungi yanza teyanze. Kyagulanyi Sentamu mukama wange ndabye ngoze n'abakulembeze bange abalala okuli leader of opposition bwe tutuuleyo mu parliament omukulu Joel Ssenyonyi honorable ate ndabye ne secretary general ow'ekibiina kyaffe Nakwano nengedde ne member omulala wa NEC muganda wange Nubianili Alhaji ndabye member wa parliament wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange omukulembeze kansooke kwebalama nkunyumizeeko ekyaliwo nga siriiwo mbandi eyo sebe Buwarabu nga baŋŋamba nti omulamuzi wa kuno gwe bayita Namanya awadde ensala ey'amankyolo n'awakanya endaba y'abantu n'okwagala kwabwe abannakawempe n'agamba awo mbu Nalukoola ave mu palamenti muwaddemu wabeerewo okulonda. Mukama wange NUP ensalawo gye yasalawo y'amaanyi nnyo. Twafuuka musota guli mu ntamu. Bw'ogukuba ojja kwasa entamu. Bw'ogulekamu tojja kufuna w'ofumbira. Nyabula singa omulamuzi oyo yajja wano eWambogo n'aweerawo ensala. Ne balyoka bamukuba olwogolo. Ne bamutegeeza nti ebyo by'osaze bya mankyolo. Era mukama wange nze saafunamu kutya wadde n'akatono. Ebyo ebyayogerwa kyalinga akamyu bwe kafuuyira oluwa nga kalufuuyira empologoma. Teyinza kwenyeenya namu wadde. Era omutontomi n'agyatontoma n'agamba nti abaalonda Nalukoola bakyali balamu. Ne bwe tulaba akukaddamu era tusobola okubafufugaza nabo ne beewuunya. Era nze neewuunya mwannyina w'akaliikuusi alowooza mbu asobola ffe otutiisatiisa. Kale nze nkubuulira mwannyina wa Walumbe ne bw'agenda ng'aleekaana amazima tasobola tulemesa kuwoomerwa ttooke lyaffe. Ffe abaatulonda baatulonda, yeffe abeeno, yeffe bannyini nsonga. Ate ng'ekikulu ekinene nnyo yeffe ab'NUP. Mr. President kankubuulira amazima NUP yafufugaza. Yeffe abagamba teri agamba. Mr. President eyo mbadde nkututteyo butwazi kako kampwanki naye ng'ensonga enkulu eri bweti agende mu kwesiima. Yeffe abalina enguudo zammwe, yeffe abalina enguudo z'eggaali y'omukka, yeffe abalina eggaali z'omukka zino ze bayita train, yeffe abalina obujjanjabi bw'eggwanga lino, yeffe abalina amazzi amayonjo, yeffe abalina ebyenjigiriza eby'ensonga NUP gye mbagamba, yeffe abalina ebyenfuna eby'ensonga ebigenda okuleetera omwana w'omuntu okuva mu bwavu agende mu mbeera ennungi, yeffe abalina enteekateeka y'abavubuka empoomu egenda okubawa obukugu basobole okwetandikirangawo emirimu bave mu buyinike obw'okusaba 20 nti nno emiruka gino omwenda mb'ogenda okugamba mb'obaleetedde miliyoni 10 mu muluka
mu mulukanga Kawempe wano guno otuwootye miliyoni 10 ate nga nazo tulimbalimba tezirina we zirabika. Ababbi bonge be basooka ozitwala. NUP tayagala bukenuzi, tayagala bubbi. Bannange njagala obbagamba olwaleero tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro. Eddwaliro lino lirina services tezirigenda okubawa nga za bwereere piwale. Wajja kubaawo services zemugenda okufuna ku kasente akatonotono. Ekikyamya enkoko ekyensuti guba muyonjo mutono. Naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange pulezidenti nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima pulezidenti nki naye ebirala tujja byogera. Mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukoowoole ssebo n'obwetoowaze obungi ojja oyogereko eri abantu bano abaagala okuwuliriza. But right now, we come back to pull them in the middle. Zikiriza ndikirayo ddala era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era ssebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala. Era ssebo the president wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekulidde era abo bagamba nti bakulifudde obwesige bannakawempe bakuyinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikuyinamu kyekyokka kiweetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'e Kawempe. Abantu b'e Kawempe bakulaza obwesige era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza ssebo nkwebaze olw'omulimu guno. Otusanyudde nnyo ffenno twali tuwiwaana era nga tusuubiza abantu ti omubaka gwe tufunye alinga Ssegirinya yennyini amusingako Justin Bitabo na Luzungu. Ssebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'e Kawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi osuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino ssebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi zetubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu betukulembera mu busobozi bwaffe obutono byetukola tubikole singa byetusuubiza wabula nga example y'ebyo byetusobola okukola era byetuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Baseso eyo eteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3. Ekyo kyekimu ne Mwakyoli kyekimu ne wane Buganda Eruweero ne walala wangi nnyo naye babadde basuubizibwa okumala emyaka 40. Uganda erina ssente, Uganda ngagga ti ssente ze batusoloozamu zimala okuliyirira abo bonna bonna abanyigiriziddwa n'okulaakulanya ensi yaffe naye kubanga ssente zibbibwa bubbibo. So bwe twagenze etteeso ne tusayininga endagaano nabo ddala bye twogera tetubyogera bwogezi wabula tugenda bituukiriza era ne tubalaga n'engeri gye tugenda bituukiriza kuba ssente eggwanga liziina. Naye ate ne tukolayo akabonero akalala si kakutuukiriza wabula kakusuubiza ne tubawayo ente tonotono. Of course mwalabye Mukula n'Amongo nga banyiize nnyo bagamba lwaki mutulabisa. Kati ku kisuubizo kyaffe eky'obujjanjabi obulungi n'okuddaabulula amalwaliro kino basebo ne banyabo mukatwale nga akabonero
k'ebyo bye tupulaninga okukola era bye tugenda okukola nga mutukwasiza obukulembeze. Honorable Nalukolo tukoze bulungi okugakayanira. Era mu kugakayanira twakanya nti mujja gagobereranga mugobere sente z'omusolo n'okulaba nga zikoze ekyo kyennyini. Zino si za muwa musolo, zino zo era tukwebaza. Kati olubona otuuka kuzokumunsi. So n'ebigambo ebyo tubadde na bingi ebyokwogera basebo ne bannyabo, naye nkakasa bangi kumwe mwategedde nti mwannyinaffe Honorable Shamim Malende yafiiriddwa kitaawe era gyetwagala okgenda okumwerekerako, era mujja kunzikiriza n'omubaka wammwe engeri gye twanyiridde, era n'abantu b'e Kawempe seetaga bajjukiza. Ab'e Kawempe twabalimba temubiraba kyokka tannasimbula. Kati olwo bw'anaasimbula lwaki sikomyawo ebigambo byange? Gumira makomera sifunanga mukisa era mukitwale tisinababbeebaza, naye Katonda banabakkiriza tujja kudda mu ngeri ey'amaanyi tubalaga okusiima kwammwe okusiima kwaffe. Naye in the meantime katubasabe muleme kuva ku mulamwa, mwongere okutwesiga, mwongere okwesiga NUP, mwongere n'okwesiga abakulembeze bwe tuba tubasindikidde. Tukulaakulanye Kawempe, Kampala ne Uganda yonna okutwalizaamu nga tuli ffenna. Mwebale nnyo okumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabizingeko olaba eyo nasanga omuvubuka laba we bwe yakusiiga kafaana nga olowoleza eggwanga okalabyako amazima mukama wange olaba omuvubuka nga yasiiga kano okalaba oba yalengera atya liri erikuumi lyerikambwe nalisiiga lidido mukama wange olaba eyo gye nabadde bampadde oba mulimu nsujju omulabe waliruddawa kakati olaba mukama wange bwe nagenda eyo ku nnyanja ekiyindi twali nali mperekeddeko oli ng'afunye ekijuujulu mu kuwayira, naye abavubi baayo ne bagamba nti batera okulaba amawanga nga galina amagye ag'empingu. Kati nsebo ne bampa ndeete enkasi eno nti NUP etandikireko mu kuzimba eggye ery'empingu ndowooza baalaba wali kale mukama wange sebo tweyanziza nnyo taata era sebo seyanzeege okuba nti obusobozi bwobwo bulina osobola okuteekawo ekisobola okuyamba abantu. So tukyenyumirizaamu tukwenyumirizaamu okubanga ataddewo eddwaliro ate tutunuulira tulabe naffe engeri gye tunaaliyambamu. Abamu tulina ambulensi, bw'aba tannateekawo ambulensi ate ambulensi zaffe zijja kusigala nga zijja kubeera nga ziyambako ku ddwaliro. Ate n'ebintu ebyo tujja kukwatira wamu okulaba eddwaliro lino nga ligenda mu maaso, naye ng'ekisinza okutusanyusa ekisinza okutusanyusa nekyetusanyukirako bannakawempe ennyo kwe kufuna fasiliti kyensuubira nti ejja kuyamba okulaba nti egenda maaso. Ate nze kyensuubiza bannakawempe nti tugenda kukwatagana wamu ne Honorable Nalukoola n'abakulembeze b'eddwaliro tulabe ate KCC ngeri ki gyesobola okukwataganamu n'abantu bano. Kisoboka abamu ku basawo ba KCC olwokuba tetulina malwaliro ne baba nga basobola okujja wano ne batuwaayo essaawa waaki ne bwe ziba 3 olunaku nga tebasuubira kujja nsimbi mubaka naye nga tubakituwa nga gavumenti. Nina ebirowoozo bingi nnyo byennira ku ddwaliro lino tusobola n'okuteekawo okugema kati tukyakaayana nga tugenda okugema fasite ki gye tusobola okukolagana nayo eri wano eteereddwawo nti bwe tuba nga tulina ebyokugema byonna tulina ebintu bye tugenda okukola byonna kati tweyongeddeko fasite endala esobola okukozesebwa mu kawuni. So kino kirungi nnyo gye tuli ate era kirungi nnyo eri bano.
Essanyu lingi nnyo okulaba ng'omubaka waffe gwe twalonda Honorable Luyimbazi Elias Nalukoola alowoolezza ekitundu kya Kawempe North ekyamazima ebyobujjanjabi ng'era bwe yali atambuza kampeyini ze ebyobujjanjabi nga biri wansi nnyo tubadde tetulina ddwaliro tuli basiimu ate n'alireetera ddala waneene ewambogo kino ekitundu kyenkiikirira nga Nakitto Sarah mu butuufu tuli basiimu ne tumwebaza olw'okusuubiza n'atuukiriza ebintu bingi nnyo abantu bye baali basuubira mubaka oli eyagenda Honorable Seggirinya naye Nalukoola yatusuubiza nti agenda kubikwata mpola mpola era tumugumiikirize ssebo tukwebaza Honorable Nalukoola olw'okubanga bannakawempe obajjukidde n'otuukiriza kwebyo bye wasuubiza era mbakubira omulanga nga bwe batugambye nti lino eddwaliro lyaffe tulikozese bulungi ate era tulyagale nkubiriza banneiba abali okumpi n'eddwaliro lino bakuume eddwaliro omusajja si kututeerawo bintu ate ekiro baliyingirire balibbe oba ebintu babibbe oba n'abasawo baffe babatuuseeko obuzibu tugenda kubeera in charge okuwa security eddwaliro lino n'abasawo abalirimu webaliyo erinnya nze Nakitto Sarah kansala omukyala atwala ekitundu kino Mugoneka Kungulu Kasi Ahmed Sendagire ajanga kansala LC5 ekitali mu Kawempe North nsooka okwebaliza ddala Honorable Nalukoola okutusembereza eddwaliro lino nga omubaka eyaliwo bwe yakikola era tusaba bonna abakulembeze babeere ekyokulabirako naddala ba member of parliament omuntu yenna osembeze service mu kitundu ffe kati Nalukoola atwadde ekyokuyiga omukulembeze yenna kyeyandikoze Nalukoola yavaayo yalina eddwaliro Seggirinya yavaayo yalina eddwaliro ne Nalukoola akikoze n'olwekyo twebaza Honorable Nalukoola otusembereza medical service eno ate nga yabwereere tusiima nnyo tusiimidde ddala Semanda Juma Katongole ssentebe w'abavubuka addako ewambogo tuzze wano eno kugulawo eddwaliro lyaffe lino kansala Nalukoola lyatukwasizza tweyanziza nnyo tweyanzeeyo kuba kyekimu ku challenges ezibadde tumiisinga mu kitundu kyaffe kinene ekyewambogo nti obujjanja tubisanga walala nekino kanso kyakoze ndabyadda nti ffe abavubuka kitukuddeko nnyo nti tulina okubeeramu naffe eddwaliro tulikuume tulyagale abantu bonna tulibamanyiise nti weriri tweyanza nnyo tweyanziza mukama waffe kyatukoledde Amanya gange